okujjako nga maama w'omwana yagambye tugende ku ddiini aye awo bize nateete waali wendi nnyo fire baby wagamba nti bize nateete tugende ku ddiini bize nateete waali Winnie musical ali successful sikyo Winnie nze yamulaga yamulaga olugendo lwe ng'atandika music nze yamuwa ekkubo eryasooka ng'atandika ki music kakati nze mba sirina busobozi bwejjayo because nze yamutwala ku Monster Records ogimanyi Monster nemu introducinga yo Wanda no yali Uncle Ronnie mwegomita Ronnie Banton nemu introducinga yo okitegeera ne mwanjula you know ne mugamba mwalo namanyi okuyimba okitegeera olunga gwokola mulimu ky'ebiseera nga ndi student omulabi wa Blaze Media tukwaniriza ne ku mulundi guno era tukwebaliza ddala okubanga ofisa wa kadde nobeera nga otwekuumirako buli mbozi gye tubeera tukuleetedde akubuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh olunaku olwaleero nyina surprise ya guest gye nkuleetedde era nga ndowooza gwe baakazizzaako erya Fire Daddy wejjo tulina Fire Mami okumala ebbanga ddene naye nga tumubuuza Fire Daddy aliwa nga yamukweka mu kabada paka Fire Daddy bwe yalabye ng'agenda wumbira mu kabada ye ne yejjayo atajjira eddala abanja omwana Tata Destiny nsanyusa okulabako ssebo naye nsanyusa obalabako mbadde nsaba obuuze ku balabi ba Blaze Media abalabi mwena mwena ba Blaze Media mbalamusizaako bannaye nze bampita Bize Nateete Tata Destiny Fire Daddy Fire Daddy omulabi wa Blaze Media yandyetaaze okusooka okumanya gwani amanya ag'obuzaale Sewati George naye nga mu music nkozesa Bize Nateete nazaalibwa Nateete nakulya Nateete era gye nkolera ebintu byange ebisinga so yensonga lwaki Nateete yasigala ng'erinnya Fire Baby ono musisinkana bbanga ki Fire Baby namusisinkana myaka nga nensi tenaba mutegeera myaka nga kati giringa ndowooza 13 emabega 13 around there kuva 2010 kuva mu 2010 yamanyi Fire Daddy nga nensi Fire Baby nga nensi tenaba mumanyi enkolagana yammwe etandika etyo enkolagana yatandikira ku mizigo gye mwali mubeera nga womanyi ebyemizigo baneiba emizigo gino egya bulijjo baneiba olaba kineiba kiri awo kiri friendly you know kina vibe bwe tutyo enkolagana netandikira awo esebo Destiny ajja atya mu bulamu bwamu Destiny ajja mu bulamu bwaffe era nga womanyi abo mukwano nti mukwatagana you know mutandise okukwatagana ate muvudde mu kubeera ba friends mugenze mu bya love ne muzigenda ne mu nsonga ziri ez'omukwano so era ekivaamu luba lubuto esebo tugambe nti gwali mukisa ekiyinza obbongera obbagatta mu maaso eno era nga kati wekiri mu bbakuumira awamu so nga buli omu yandibadde yakwata kkubo lyeddala tuzze tuwulira interviews ez'enjawulo oba nga tuziraba nga Fire Baby agamba tayagala kuwulira bikwatagana ku taata wa mwana we era ng'agamba nti oyo yenna alimuyita mu kooti ajja vaayo abakubyekubi bwe nkutunulira ne kupimaapima neebuuza Winnie Nwagi alina amaanyi agakuba omusajja owakanyama bw'ati Winnie weela agayina kuba mukazi wa kibuli newankubadde nze ate tasobola kunkuba nga taata w'omwana you know that respect esigalawo respect eyo esigalawo era nange njimuwa okitegeera naye ekyogamba nti okugenda mu kooti mbadde sinaba takinga step eyo sinaba takinga step naye nga wandyagadde ogitekinga simbadde sijina mu plani sofa mbadde sijina mu plani kozi sagala kuddira nsonga za mwana wange z'amaka ziteeka mu kooti nedda kakati olowooza busungu abujjawa okubeera ng'alina obusungu obw'ettumbiizi obutuuka ne ku level egamba nti nze taata w'omwana wange saagala mumanya bimukwatako awo obusungu buva mabega nnyo ndowooza oba bwamuleetera n'okukyawa buli musajja
kuba bwe omulaba nga buli interview wayogera ku basajja ali bita nnyo nnyo mukambwe nnyo mukambwemu nnyo busungu bwadde obwo tebwakatandika kati. Wamukola ki? Winnie ndowooza yanjagala nnyo love eyo nga wunayagala omuntu ennyo ate n'akola ensobi ate n'omukyawa nnyo. Wamukyawa nnyo? N'oyo ye n'akyawa nnyo omusajja. Naye nze saamukyawako era nze simwinaako nakukyayi ndowooza ye yaabwe nninako essebo. Ebiseera ebisinga we tufuna abakyala osobola omumanya nti gwe omusooseeko oba nedda. Winnie Nwagi ogamba gwe wamusookako bw'oteebereza? Winnie sinze yamusookako naye ate ye gwe nasookerako. Gwe watandikirako naye ye wamusanga yalabadde abalala? Ye sinze yamusookako of course because era waliwo age difference awo so sinze yamusookako naye ye yansookako. Buli wempulira wendaba interview gye wakozeeko ng'oyogera okukaatiriza ekigambo kya age difference ne wano okizzeemu. Winnie Nwagi yali akusinga emyaka emeka by then? Winnie Nwagi yali ansingaako ku myaka gigi simanyi oba yali agitadde mawulire naye saagala gyogera because ebaga emyaka gye mukazi tebagyogera. Nze gyange sirina buzibu gyogera naye sijja gyogera olw'ensonga nti ate abantu bajja kunjaji nga bamanyi emyaka gye. Abantu bajja kusala oba ngambe kumusibako ebintu nti ate yakola bw'ati ate yakola bw'ati. Well, ekyo osobola okyogera bw'otyo naye nze sinnakyogerako naye just sagala nnyogera. Ojja otya okuzuula nti Winnie Nwagi akusinga obukulu? Ekyo tekyaliko kuzuula because like nakirabirawo of course yali atudde senior 6 ate nga nze nkyasoma okitegeera ate nga sinze muntu nti nasoma ndi mukulu nasoma ndi muto so era age difference yaliwo nga nkimanyira nga naye akimanyi sigamba nti twakyekanga bwekanza no. Kitegeeza ne bakozi banne Muswangiza Avenue bakumanyi? Bakozi banne bamanyi lwakuba nti era nga omanyi ebyensi nti bulijjo tebaagala ensi emanye taata w'omwana yiki yani nga abantu kyannewunyisizza olunaku lwabaddewo lwaggulu omukyala ayitibwa Vinka bulijjo gwe njogera naye ku simu nga tukyatinga n'okukyatinga ndowooza yalabye nga biri mawuli n'agenda ku radio station emu nakalabyeko ne kavidiyo nange ne bamukubira essimu nanegaana live ku simu ogamba ddala Vinka seriously tomumanyi nagamba osome enamba nawulidde agamba soma enamba yange kakati gwobeera ne mukwano gwo olina mikwano gyo mingi gyonna omanye enamba okitegeera nga yiika akalidde ddala bw'ati amaaso okitegeera. Lwaki Vinka yayanguye ensonga zino ziyingira? Ndowooza baagala kubikabika ekyo kiri obvious because si Vinka yekka bayise ne wa muzeeyi muzeeyi taatawo Sezaala yennyini taata wa Nwagi. Lwaki bagenzeyo ati? Si kugendayo naye kibbaamu briefings emu ebyokwogera bambi musajja wattu kiyogera booti ne booti ne booti okitegeera naye ng'ate muzeeyi Sezaala wange ye era nsigala mu ekitiibwa era njasigala nga mu ekitiibwa era simuteeka ku musango because nkimanyi maybe bamutaddeko ye bamubriefings ebyokwogera okitegeera era nsigala mu ekitiibwa bambi so sisobola mwogerako bingi sisobola gamba kino oba kiri because at the end of the day bino byonna bijja kuggwaawo ate tusigale nga omwana waali ate ng'era naye ajja sigala nga Sezaala wange so sigala muwa respect eyo yesebu. Abalabi beebuuza lwaki busy Nateeta avuddeyo leero oluvannyuma lw'emyaka omwana akoze alina emyaka emeka kati? 13. Alina emyaka 13. Lwaki oluvannyuma lw'emyaka 13 bwe mwasemba ndowooza okukwatagana ne Winnie Nwagi lwaki leero lwovuddeyo? Okuvaayo mu mawulire otandika okuclaiminga omwana oba bulijjo omuclaiminga? Bulijjo omuclaiminga naye nga tebakuwa time? Nga sina succeedinga ninga ebintu era bikyali awo nga nina essuubi nga sinaba biteeka tebinatuuka kweno level kati ensonga z'omwana okutuuka kweno level ate si bize nate yesterday ebyaliwo nga bwe mwabiraba mu katambi sinze yabikwata era weetegereze bulungi essimu yange yali muno okitegeera so sinze yabikwata kitegeeza bulijjo ogendayo ngera bwe wagenzeeyo nota succeedinga nodde waka ate bulijjo tusinga
kwogerera ku simu ne Winnie nga ngezaako oba okitegeera ng'akuddamu ki sometimes conversation kisinziira ku mudduze naye ngera temubadde nga munnyo kalungi nti ng'akugamba nti buuzaako ku mwana naye ngera osigala ng'ogezaako because okimanyi oli maama w'omwana waliwo wagambidde mbu mu luyimba lwo n'ogamba mbu Winnie Nwagi yakubika eri omwana n'amugamba mbu taata we yakola ki yafa ekyo si kyama bw'otunula ne mu interviews emabega era yakyogera gamba nti omwana yamugamba taata w'omwana yafa okitegeera kwegamba mugamba ebigambo bingi taata w'omwana yafa olugira taata w'omwana taata wo takwagala okitegeera so bingi byamugamba ebyo ne mawulire abadde nga abyogera si kyama nti nze yakireese abadde nga abyogera interview ezo woziraba okuva emabega zibadde nga zikuyisa zitya gwenga well at first kyanyiganga muli eri naye natuuka time nengamba nenkireka okitegeera because nze natuuka nga nenzeka nga sikyabifollowinga naye ng'obeera awo abantu aba bamanyi nti mulina omwana mwembi ne babibasindikira nagamba eri yayogedde bw'ati okiwulira notuuka time nobagamba temuddamu kumpeereza ebyo yayogera ebyakola ki beyagala so n'omuvaako okitegeera ababamanyiiko ku ggwe wakati wo naye bakuweereza bye balabye nti leero ayogedde bw'ati kugamba notuuka time nobagamba kale mumuleke ayogere byakola ki byayagala gwe nosigala nga ocommunicatinga naye nga tomunenya nti biki olw'ebyo byayogedde obula nga just ogezaako kutuukirira mwana isebo oyinza kukola ki okukakasa abantu bannayuganda mbu ddala gwe taata wa Destiny bannayuganda seetaaga bakakasa kubanga kati okakasa toyinza kukakasa muntu nga ye maama we amanyi taata w'omwana kandi ate baneiba ate bava eri bagambe naye mmwe mugende ku DNA otegeera maama w'omwana talina buzibu na mwana taata w'omwana talina buzibu na mwana okitegeera kakati ate neiba ate atandika ate bagamba okugenda ku DNA talina buyinza obwo okitegeera okujjako nga maama w'omwana yagambye tugende ku DNA aye awo bize nate tewaali wendi nnyo fire baby wagamba nti bize nate tugende ku DNA bize nate tewaali bulungi kubanga bannayuganda oba abawagizi bamwe kuba naawe oli musajja muyimbi batandise dda okujajinga nti bize nate engeri gy'abadde mbu yayimbayimba dde oba oliawo n'atafuna breakthrough nga yagadde kweripa ku Nwagi ayitewo kati okuyimbayimba dda nze ntandise okuyimba mwaka guwedde guwedde so nga oyogera ne ku kya breakthrough n'okweripalipa Winnie musical ali successful kikyo Winnie nze yamulaga olugendo lwe ng'atandika music nze yamuwa ekkubo eryasooka ng'atandika ki music kakati nze mba sirina busobozi bwejjayo because nze yamutwala ku Monster Records ogimanyi Monster nemuintroducinga yo no yali Uncle Ronnie mwegomita Uncle Ronnie Banton nemuintroducinga yo okitegeera ne mwanjula nemugamba mwalo namanyi okuyimba okitegeera olwo nga gwokola mulimu ki ebiseera ebyo nga ndi student nga ndi student Uncle nembimuliramu oli yali Uncle wo tuddemuko emabega katono Ronnie Banton Uncle wo kati gwe omwanjulayo n'ogamba nti ono amanyi okola ki amanyi okuyimba guba mukisa gw'amaanyi gwoba omuteeredde okitegeera ate si kwanjulayo bwanjuzi wabula nga agenda kukola n'ekisente bayimbi bangi abatandika music naye nga takolanga mu sente nemugamba alina eddoboozi ddungi asobola okukola awo obulango asobola okubakinga abayimbi okitegeera n'atandikira awo abo abayimbi abasinga bamusanga bakyagawa abamiitinga baani okitegeera awo wava n'agenda mu Coca-Cola Destiny tannajja olwo awo nga Destiny mumuyina Destiny ngaze okitegeera Destiny ngaze naye nga kwegamba tulinga ninga agamba nti naye kamuyiyize ekyaki ekyokukola okitegeera ngezaako kulaga obuvunaanyizibwa ekyo abantu bye bagamba nti sirina buvunaanyizibwa nze alaga Winnie ki ekkubo eryofuna akasente awo wava n'agenda mu Coca-Cola mwava Swangs nemulaba Swangs we musayininga n'alyoka atandika katonotono musawo ola okitegeera kulaba bulungi okitegeera so kati ate mba mwerippako ntya omuntu gwe nawe ekkubo era singa mbadde njagala kolabo nandi mugambye nti jangu tukoleyo okitegeera naye sikyetaaga because waliwo ensonga etanaggwe eri mu ddiiro
Busy ekirowoozo ky'okuyimba katono nnyo mabega okukwata Nwaji n'omutwale wa Roni anko n'amupevingira we atambuddeko kakola wuuyo ayingidde Swans nga gwe tolowooza nko kyakuyimba lwaki last year 2023 lwovuddeyo n'ogamba nawe webale nnyo kakati nze okuyimba nali kyekintu nga already nga nkimanyi naye nga tokifokasingako nnyo oba otegeera ensonga eyo so nenzijira mu writing neba nga mpandiika nyimba nyingi zempandiise so nenzijira mu writing you know naye nga nina ebintu ebirala byenkola awo nga maze n'okusoma biki nga nina ebintu ebirala byenkola oba oliawo business biki n'ebirala so last year nengamba naye kanyimbe tebakola interview okuyimba ayagala yajja era nange nenzija yesebo awo n'oyimba luyolimba lwogamba mbu weyita mulokole ate yeyita mulokolere wa mwaka guno wasookera nalimba nasooka nalimba baluyita single life gye luli ku YouTube channel yange nenzizaako Sisiri nenzizaako kakati ezo za mwaka guwedde ndowooza nga gugwako awo so guno mwaka yeyita mulokole then kati okwosa jjo nendeeta muŋambire ku Nwaji okwosa eggulo olwavudde eri kwe kugenda mu studio n'olumba kalika video we katambula ngenda okulaba nga abantu batandise okunjajinga okunsalira emisango kati nange mu luyimba neŋŋamba wenkola interview eno zirina we zitatuuka naye kati kankuba oluyimba lujja tuuka wangi abantu bakole ki bakwegayirireko Nwaji baŋŋambire ku Nwaji obubaka bwange nembuyisa mu luyimba muŋŋambire ku Nwaji taata w'omwana banja mwana ensonga zonna nenzikiryalinga mu luyimba yayogera mu mawulire ntaata w'omwana ki nti yafadda okitegeera era mwensonga mweziri mu kayimba muŋŋambire ku Nwaji luli oluyimba nga tetunagenda ku luno olwamuŋŋambire ku Nwaji olwamulokole yeyita mulokole waliyo era oluyimba ku Nwaji kwana laba omuwala gwotaddemu ng'olinga ekifaananyi kya Nwaji webale nnyo kakati yeyita mulokole ate telukwatagana na Nwaji telulina bwe lukwatagana ya na Nwaji mu ngeri yonna kakati njagala nkuzzeko ne wali abantu abagamba nti simanyi kabadi biki kakati yeyita mulokole Nwaji teyita nko mulokole okitegeera so lwe luyimba lwembadde nnina kakati we oba wakuluzanyirako kabadi ate okazanyira ku Nwaji ate yali yeyiseko mulokole wali omulabiko mu kkanisa nti agenze kusaba yali avuddeyo n'ababuulira eddiini ye kati oluli oluyimba luba telulina lumukwatiraako kikulaga nti nze mbadde nkola ebintu byange nga nze okitegeera nga nyimba nga nze nga siina nga sagana abantu bamanyi nti nze taata w'omwana wabadde onoonya hiiti era hiiti ogifunye kubanga saawa zino oluyimba lwamuŋŋambire ku Nwaji buli omu akola ki alumanyi abagamba era babadde bagamba mbu oyagala yitira ku maama w'omwana wo okuba hiiti olowooza si batuufu oyinza obanga era obadde weetaagayo hiiti oyitewo naawe muŋŋambire ku Nwaji lwakwosa jjo yeyita mulokole mwezi nga gumwe mabega yeyita mulokole hiiti okitegeera hiiti genda wajeero ojja kulya abaana ku kkubo nga baluyimba hiiti okitegeera kakati bino byakabaawo juzi already nga nina hiiti yeyita mulokole okitegeera kati luno eno oba efuuka hiiti oba tefuuka hiiti nze nakubye gobadde tolukuba genda ku kirabo oluperforminga wabula olukubye kusindika message kukiryalinga nsonga oba lusigala omaya waliwo yabaŋŋambye terugenda sala nateete kati kalusigala awo nateete awo ngeze nkusange ng'oluwulize bulenga luleke nne nateete awo terugenda ebusega kale kasita maama w'omwana aluwulira obubaka kasita butuuka ensonga zino walowoozezo ziyingizamuko abantu abakulu naddala nga famire yo nakikola dda nakigezaako dda abantu tebalina okumanya nti ngenza okutuuka kweno extent nga buli kimu nkikoze era bangi abasuggestinga lwaki togenda kewasizaalawo lwaki abakulu n'abakulu tebatuula tewali bye tutakoze zina ensonga abantu bazitegedde nga nnaku 3 emabega ensonga zibaddewo emyaka 13 kati woba ensonga ezitegedde ennaku 3 n'ofuna amagezi n'okaminga up n'amagezi ago kakati ffe ababadde bazimanyi emyaka 13 kyogamba tetufunanga amagezi ago gobompa nti gende wagundi amagezi mba nagafunaga naye nengakozesa negagaana yesewo twalabyeko ate era ebifaananyi ebirala nga tulina Rasta bwe tulaba mbu mutabani wa Pastor mbu yayinza okuba ateeberezebwa okuba nga yitaata w'omwana oyo
Genoza Josh bamita Josh Lukundo yoyo musajja watu bamuwayiriza bwerere bambi musajja watu mukakkamu nnyo akuba nti tasobola vaayo naye si taata w'omwana abambi yagenda okumitinga Winnie nga yina omwana wange so takiriimu nnyo bambi bagenda okweyagala n'oyo lwengoredde takiriimu era nekinuka nkiri yalinga ensonga okugezaako kukavaringa apo waliwo ebifaananyi bye baleeseyo awo kagamba bagenze omanye abantu bafaanagana kati bagenze ndowooza ne bayiyayiya ekifaananyi ne baleesomba ekifaananyi ky'omusajja ali awo ng'afaanana ng'amaaso maybe gafaananamu agamuwala wange kati ne bakiteeka wali eri ekya Destiny n'ekyomusajja oyo naye nze kyobubaka bwempa abakola ebyo oyo propaganda tajja kukola mama w'omwana amazima agamanyi so abali behind ebyo byonna byonna akuteekawo nti ono yetaata w'omwana ono bagezaako kubikkirira amazima so tegagasa okutuula netugonjola ensonga kyekigasa wagambye mbu singa Nwaji asalawo n'agamba mbu mugende ku DNA n'omwana gwe oli redde kati singa kizuuka mbu si gwe taata w'omwana oba ogenda kukola oti singa kizuuka sisuubira naye singa kiba kizuuse then kakati ate aba teyali mwesigwa nga we nali nkirowooza akaseera we yagambira mbu ali lubutolo aba teyali mwesigwa kubanga maama yagaba ki omwana yabulira omwana ekika kye so kati maama nze yangamba ali lubuto olwange kitegeera so kati ate we tugenda mu musaayi then aba teyali mwesigwa naye nga yakigamba n'akamwake bulungi nnyo waliwo ebigambibwa mbu Nwaji okukyawa taata w'omwana yenna gy'ali kubanga yeggwe mbu yasuulawo obuvunaanyizibwa bwe nga taata n'alema okuwaayo okutuukiriza responsibility nga taata waawaayo nti omukyala ali lubuto kamutwale wano azaaliddwa omwana n'ofaayo buli kimu mbu taata w'omwana ye gwe yakyawa yasuulawo obuvunaanyizibwa oyogera ki ku nsonga eyo sisuulangawo obuvunaanyizibwa nkunnyonnyodde nenkulaga wali nga ntemera Nwaji ekkuba erimutuusa waali otegeera oba bwonna buba buvunaanyizibwa ssebo awo ebiseera ebyo twali kyali fenna nga n'omwana ng'azadde bebi naye nga ngezaako okulaba ayingiza atya ssente nga ye omukyala otegeera kubanga wayingiza ssente ng'omukyala kubanga wali omaze n'omuzuulamu talenti okitegeera kubanga nze nakimanya nti kati nkyasoma naye ye asobola okuyingiza ensimbi omwana n'abeera bulungi gwe wali okyasoma okitegeera kati nga nze mu busobozi bwange ebiseera ebyo ne mu connectinga wali ku studio era n'atandika nga okuyingizangayo kuki ku ssente oba bwonna buvunaanyizibwa okitegeera bwe mba nga nabukola luli eri nga nkyali na mu ssomero kakati nga nkuze ate nga nina n'amagezi agasinga wali we nali nga nkyali muto kyogamba busobola okunema otuukiriza tebusobola kunnema era ekyo kya bulimba obuvunaanyizibwa tebunemangako kutuukiriza wabula yabwesamba we yafuuka owakabi nagamba takyetaaga buvunaanyizibwa obwo takyetaaga buyambi obwo Winnie Nwaji yali avuddeyo n'akwebaza olw'okubanga wamulaga ekkubo n'obaako abantu be wamuyungako abamuyamba okubanga talenti ye etuuka ku level kweri takikolangako ekyo takikolangako naye ate nange buli sinze abadde nga sikisabangako ate sikyetaagangako olw'ensonga nti ebiseera ebisinga jjukira kirina kikolanga buvunaanyizibwa okitegeera nti kati afuuse buvunaanyizibwa bwange kamunoonyezi ki wayingiriza ensimbi okitegeera so kati awo nga seetaaga nebaza nti oba afukamire nti oba webale kuntuusa eno ate n'ekirala ng'ojjeko obuvunaanyizibwa nakikola mutima mulungi era kinsanyusa ng'ali waali so seetaaga nti aveeyo waneebaze ali bulungi ekyo nange era wendi like mutunuulira ne ŋŋamba zino engalo zaleeta Nwaji mu industry okitegeera zino engalo zino z'olaba ze zaatandika olugendo lwa Winnie Nwaji mu industry nze kennyini bize nateeti nze actually nze yamutuusa waali yes singa eky'omwana kigaana naye ng'ate muli mu kisawe kye kimu eky'okuyimba tetulowooza nti wagenda obeerawo entalo wakati w'abayimbi ababiri mu ggwanga muno entalo ezo entalo ne we zibeerawo sisuubira nti zinabeera nnyo public wabaawo
actually ndoza n'ekigambo ntalo kansoke nkijeewo wabula kankiyite bukuubagano oba butakkaanya obwo ndowooza bujja kubeera wakati wange naye naye ate bwoba tebwakatandika bwatandika dda just lwakuba nti byakajja amawulire naye nga bwatandika dda nze kyensaba ndowooza nze naye tufune engeri tubanga kale tetukkaanya tufune engeri gye tubeeramu tukikontrolingamu privately okukayana kwaffe tukuze engeri ku whatsapp biki tuleme kuinvolvingamu nnyo mawulire na poliisi nga walaba mu katambi nti yampitira poliisi okutegeera n'abakubi b'emiggo abo tubajjemu mu katambi ako kennyini olwose n'okoonakaawo mu katambi ako mpulira eddoboozi yali ku kamera ng'agamba nti kinwagi kiyingidde gate ndowooza okwewala kamera kituufu nti olunaku lwe wagenda awo nwagi yaliwo era nwagi yaliwo nwagi yaliwo abantu okugjayo kamera ekudduka anti labayo abantu okugjayo ensonga lwaki bajjayo kamera singa yali muntu nga tebamumanyi nti ali awo ayomba n'omusajja buli omu yandiyiseewo n'agamba abantu batutawanya naye kati twali awo nenwagi nga tukayanakayanamu nga eddoboozi alikandulawa nnyo waggulu kale abantu abayitawo ne bagamba ne bakwata kamera olaba nwagi osegeera abantu bamumanyi osegeera ne bagamba nwagi yuli ali mu kuyomba osegeera bali mu kwenyola najje ne bajjayo kamera okitegeera kwe kudduka mu kisaakaate kati yalaba nga abantu bajjayo kamera ate batandise okuŋŋaana kwe kuddayo munda okitegeera ye kennyini attracting a crowd yawo singa olunaku lukya nwagi n'akuddiramu kuba katugambe yakukyawa eyali akwagala ennyo n'akukyawa era bwe busungu bwakulinako singa akeera n'akuddiramu n'akuwaayo omukisa gumu omukisa ogwo oyinza gukozesa oti omukisa n'akuwa omukisa nti kakuzze mu bulamu bwe omukisa ogwo nsobola gukozesa kuza omwana wange nga spendinga time nnyo n'omwana wange okompasatinga ebbanga lyonna lyembadde nga mu misinga esebo ate ye nwagi tewetaaga kompasatinga budde bwemaze nga tomulina nwagi well bagamba ebyo abagalana tosaayo bibyo era ndowooza kukagende n'eri abantu bonna batujajinga bali eyo banvuma naye ate muli mu kuyingirira mu mboozi z'abaagalana olunaku lugenda kukya nga bize nateete fire daddy ne Winnie Nwagi fire baby nga badinganye nga bekubisiza selfie babiri behaginga bekisinga ate bibakalire ku mimwa okitegeera bibakalire ku mimwa okitegeera muwere nga ate mwe betulabanga ababi so temuyingira nnyo mu nsonga zaffe bazesonyiwe temumanya ebyabagalana tosangayo bingi programu eno ekutusibwako MyDD Beauty Products era nga beba nakinku mu kutuusa beauty products cosmetics lightening creams lotions n'ebirala fire daddy oluyimba lwa weeyita mulokole nawuliddeko mu nkuubo mbu waliwo omuyimbi omu agamba mbu oluyimba wabbalulwe awo namukwaya Spice Diana yali akiraiminga nti oluyimba lwange yeeyita mulokole gwe wayimba nti ate mbu nayoza mu lulwe wayoza muluyimba ki olulwe ali alina ekiyimba kiri awo simanyi batutadde bibirawo ebitabo bityo sibijjukira so ngagamba nti nayoza mu lulwe okitegeera naye nga tobuuliriza ennyimba zombi zanjawulo okitegeera olwange te ne message terina weekwataganira ne flow era owulira olwange owulira n'ogamba oli omuyimbi okitegeera omwana ayimba olwange oluwulira ogamba omwana ayimbi okitegeera ate olulwe simanyi nnyo jaluli eyo nalulyako batutadde siwuliriza nnyo ennyimba ze gwe Justin gyeruli naye alina abawagizi lwaki olowooza yaze n'agamba mbu gwayoza mu luyimba lwe ate nga gwogamba tezifaanana Spice just yayagadde kumbuukira yayagadde kunkolerako linnya ayagala kubukire kulipira etokota olwokuba nti amasannyalaze kati gali ku fire daddy saawa so kati ayagala kwesa kisaka neeno anzukukireko akolereko erinnya amanyike naye nga Spice Diana si mumanyifu
alina abamumanyiira ya naye nga nze well wekibanga kimuyisaawo yakola ekyo oba yalabye ngeri gye muli mu Rangos gwe ne Weninwagi nayagala ataapinge mu kkobo lya ate era kyekyo kyekimu tewali njawulo yagenza okulaba nga ye kimuyisaawo osanga ayina oluyimba olupya nga lubadde lwekuttekuttemu n'agamba bize nateete nayogera ku bize nateete ngayagala ku which is okay wabanga ayitawo talina muntu gwabbye talina muntu gwalumizza otegera tayiye musaayi ne just yeripye ku bize nateete naye atambulira awo that is okay 100%. Okay kati nga tuzze mu line ya music kati olonjogera ne bize nateete ng'oggyeko ekyokubeera nti Tata Destiny kati ku bafanizi bo mu kisaawe ky'okuyimba pulaani ki ng'oggyeko olutalo lwammwe ne Nwagi pulaani ki gy'olina for 2024 music nze siba na pulaani ndeeta kiriwo ndeeta kiriwo kati nga wenasabudde awo yeeyita mulokole nasooka nendaba ekigenda mu ggwanga nga basumba bafuuse abayaaya aba otegeera ono alimba kino ye alimba kiri muleete sente nze abantu gamba buuzi nimba kubira yita mulokole ninga amazima yekubya busadali otegeera kyekyaliwo so kati nabadde awo nadde ngenda nakutalo n'oluyimba lulala nnyo nga terulina kubina nino gaakanyingire studio nyimbire maama w'abaana nga oluyimba lulala nnyo naye nagenza okulaba ate embeera eriwo wakati wange ne mama baby tesanyusa abantu tebantegedde bulungi naye ngamba kampisa obubaka mu luyimba abantu bakole ki bantegeere kati lwe luyimba luliwo mungambire ku Nwagi esebo naye nga olwo oluyimba era nkiddamu wano ensonga Fire Baby wazigonjola Weninwagi wakiriza tuzigonjole otegera njadujjayo otegera wavaayo mawulire nakkiriza tugonjole ensonga oluyimba ndujjayo ndujjayo bulungi nnyo onaalugjayo ng'olwedde luli mu masimu g'abantu anze ku channel yange mandujjeeyo ku TikTok yange mandujjeeyo obubaka ki bw'oweereza abafanizi bo ne Uganda yonna at large nga tuwumbawo obubaka bwempereza kansooke mbuweereze maama w'omwana Fire Baby Nakanwagi Winnie Winnie well weekube mutima nange neekube mutima tutuule wamu nga taata n'omwana tusolvinga ensonga zino mu bulungi kubanga gwe ziyinza okuba tezikosa naye tezikosa omwana okitegeera omwana zimwisa bubi omwana amisinga taata mu bulamu okitegeera tekisanyusa kula nga okimanyi taatawo gyali naye nga ate tosobola kukola ki kubeera naye nze nkimanyi omwana ayagala okundaba kubanga okitegeera akula amisinga daddy fine omuwala that is fine naye ate nanga amisinga okitegeera ekintu ekyo so nkusaba tugonjole ensonga zineeno bulungi nnyo obubaka eri bannayuganda buli omu waddembe okujajinga nga walabye naye ate wuliriza sayidi zombi okitegeera nga teweekubidde wuliriza sayidi zombi towuliriza sayidi emu olwokuba oli yabagamba dda sayidi ye so wulirizako ne sayidi eno okitegeera bwobubaka bwange kuba tewaliwo right tewaliwo kiyinza kujjako buyinza oba buvunaanyizibwa bwakubeera nti gwe taata bw'obanga ddala gwe taata tekirisangulwawo ebbanga lyonna kiribeera nga ekyo kyalubeerera Nwagi omusaayi gwange ekyo tekirikyuka baana mmwe muŋambire ku Nwagi taata w'omwana banja mwana yes bwe bubaka obuli mu luyimba muŋambire ku Nwagi essebo toyanziza nnyo ssebo kale ssebo nage neeyanziza first of all Blaze Media webale kunkyalirako kutumirako naye ne ba followers bo mwebale nnyo esebo toyanziza nnyo ssebo kale ssebo